Ku ssaawa emu n'ekitundu abatambuza ebigezo by'ekyomusanvu babadde babituusizza dda ku nkambi ya poliisi e Fort Portal. Abakulira amasomero nabo babadde bagumbye dda era bakira buli gwe bakwasa ebbaasa ye nga bamuwerako n'omusirikale okukakasa nti bituuka bulungi. Susan Manimake, omulambuzi w'amasomero mu kibuga Fort Portal wamu n'akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kabalole, Patrick Rujumba, batubuulidde ng'omulimu ogutambudde obulungi ku lunaku olusoose. The exercise has begun very well. We have registered in Fort Portal City 3,092 candidates. So far, this is the first paper, mathematics. We have set off all the distributors and the invigilators are already in schools. We have registered as Kabarole district 3,649 candidates, and we expect all of them to be there because we went through schools, monitoring, and we realized things were going on well. And the beauty is every distributor has gone with a police officer. Wetuukidde ku ssomero lya Njala Primary tusanze abayizi n'abakuuma ebigezo bassaako mikono okukakasa nti ebigezo tebyasomoddwamu yadde olupapula. Bo aba Buhinga Primary tusanze baakamaliriza olupapula lwabwe olusoose nga lubadde lwakubala batubuulidde nti ekyo kiwedde beesunga kiddako. Mathematics, it's not all about the calculations, it's about how do you understand the question, because some questions they're about application, then others need comprehension. So to me, I first comprehend the question, then I answer. That's how I find mathematics easy. Ku luno olupapula byensanzeemu bingi. Abasomesa baffe babituyigiriza bingi era bibadde bulungi. Akulira essomero lino Eric Mugasa atutegeezezza nga batannasanga kusoomozebwa kwonna wadde nga ku bayizi 234 be baawandiisa kuliko omu atakoze bigezo. The number of pupils that registered were 234, and out of that 233 were present. One migrated, she was an Indian, she went back to India, but all the 233 were present and they have sat. Exams have arrived in time. Fort Portal, Bepone disitulikiti ya Kabalole, bawandiisa abayizi 641 okuwandiika ebigezo bino. David Bukenya, NTV, Akawungeezi.